Ebifa mu kukungubagira omukyala Munangate Nnaalongo Maggie Kiweesi kukyagenda mu maaso kw'ossa ate Munangate n'ebigenda mu maaso okutambula Munangate ku social media bye ngenda okubeera nga nkutuusaako Pallaso mu maaso awo. Full figure avuddeyo Munangate n'atabukira abali mu kwogera ku baana b'omugenzi esayidi eno. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. So bampita Jaminati, nsinza ku Jaminati Yogi, wabula kansooke nkutegeeze nti bw'obeera nga tonnaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise Munangate n'ebiri mu ggenda Munangate viral. Pallaso dali Pallaso. Ekigaye dali. Pallaso yeeyongedde okwogeza abantu Munangate obwama nti omusajja ono akikozenga atya okubeera nga kwegamba abaddengawo nnyo olw'abaana bano, abaana ba muganda we esayidi eno. Simanyi ndowoozayo naye I think ndowooza munnange kiva ku muntu okubeera ng'ayagala abaana ate baana ba muganda we. So Pallaso ayogeza Munangate abantu obwama esayidi eyo. So abaana bano boogeza Munangate abantu obwama. Omwana nakwataganye gataabu simanyi kamu wiplenda bobo labo kyogamba abaana tebakimanyi nti mama waabwe afudde bagenda kumuzika taliko mawulubeerera na lubeerera bali mu kwewujja mu bipale. Namwe mutugyeko obusiru abaana mubategeeze ekigenda mu maaso nti mama wamwe yafudde. Kale at least mubagambe nti ekintu kye muli mukola si kituufu. Mulekera ovuma abaana b'abantu. Abaana ba AK47 ne babambadde ebipale byabo babazungu bababuuka abafu. Linda abafu beewo olitereza abeewamwe. Linda abafu beewamwe mujja tereza abeewamwe. Buli family ine ebyayo. Ndabyeko wano omukazi ng'ayogera n'agamba mukisussa. Temujja uno ayogedde lwatu wa family abagambye uno. Mbadde nsaba okukubira ku nsonga eno. Mbadde nsaba tuwaŋŋane ekitiibwa. Baabo boogera bako bayi mu kuyomba. Buli lw'ogenda mu maka agatali gago olinako ekkomo olina okukoma. Waliwo n'okubeera nti okyamya awantu ng'olina kkoma mu luggi eri nga ne mu nnyumba lusi tosobola kuyingira okujjako nga baye. Bwe tuwaŋŋana ekitiibwa ebintu byonna bijja kuba bulungi. Nsaba buli muntu yenna mpulira oba ndaba awe maama mukyala wange azaala Nnaalongo Nagati Kiweesi bamuwe. Baabo family ziri mu kuyomba mbamazeeko emirembe. Mugenda paka mu bitanda by'abaana, mugenze kungubaga muyingidde mu nnyumba, muyingidde wansi w'ekitanda. Okukungubaga kukyagenda mu maaso. So full figure bw'ati Munangate bw'abadde agamba. Kw'ossa na bino nabyo bibadde era nga biri mu kutambula. Naye mwenze mbabuulire eno family y'abamayanja yo yatusalaho omwanda amagenda n'amadda. Ffe be tuli mukaabirako nti mama waabwe agenze, taata waabwe agenze, si bye baliko. N'ate ng'abaana bakulu ekimala okubanga kati the morning their mother. Naye bo bali mu hey Mlo, can we go play Roblox? Mujjukira omwana ono wa Chameleone kye yatukola no ku media internet. Sooka olabe baneeno abaana b'omugenzi Ssaalongo ne Nnaalongo AK47. She's there. She's what? She's there. You think I know? So you know she's there. Yeah. What offense? That girl. Hey, Kanan, wanna go play Roblox? No, you can't. How do we go? Hey, Kanan. Let me follow you.
nkugambye bikyakutte munnange ate akati ku social media. Naye ky'olina okukola obutasoba munnange ate update yonna, making sure nti nno osubscribinga